Kwa Swax 256 tubaliriza tulina beautiful lady abantu abasinga obungi wadde bamunoonya nga tebamufuna naye nze mmaze ne mugwako Rachel Endamibo ayina akayimba temunyanula mbuza kuba tulaba amanyeze Rachel Endamibo nina akayimba kapya bakayita temunyanula ne bwetonya temunyanula baby ebyange nja kubyemalira ebyange nja kubyemalira naye waliwo era byotasobola kumala naye kisinziira biki bitonotono byesobolera obusongasonga bwesobolera kajolaze ekyo twakyesigaliza kuba ebirala byonna tujja kukkiriza osobola okufuka nakiyombekedde byonna obisobola nagamba nezaalira dde abaana baye nga balina katimbe ne munsanga olwedde nga nja kubyemalira oba obulowoozi ojja kunsasulira fiizi nga nsobola biri bitya musically obadde olemaddako bambi music yekulemerako anti nogeza n'omuvaako eba oba wa myaka 5 olinga tayimbaga kitegeeza mu Uganda bw'osirikamu wekanga oyitidde bantu bayinza n'okwerabira ne bagala naye kati bayani naye kati olina olemera kate noloko down buli muntu alika making sure nti naawe nga sennakulaba nze nkimeyo inze kennyini nze ggulu abagenda badunayo simu oba tunafuna connecting Rachel nenfuna ano omuntu akutwala tosobola kyemmanyi nti ebyo bya connection nyangu kuba banno bakubirako tugenda era bagaba kawunga bakubira kitegeeza ne ssente bakubira kitegeera naye nze nga nze Rachel Endamibo sijakugenda ggulu tojja nsonga ki gyo nze nga nze saagala nina obutonotono bwensobola okwemalira tetuufu basabiriza oba tubaleke tetuboogera simanyi yasaana kubogerako kuba nze simanyi na biri ggulu pepa pusi yagayo mbwe ggulu naye kati ye yagenzeeyo n'alaba ekiriyo n'akiyimbako naye kati nze njogere ki atannaba kutuuka we mba nsala bigambo Rachel atugambye tajja gendayo bwe tukulaba eggulu eitiba namiggo bankuba ennyo emiggo emigire waliwo byatagala twogereko naye kambyogereko mwami ali atya ono waddala n'oli ow'emmotoka kama katonda naye sooka ombuulire abantu balowooza yali stand soke tujjewo ekyo tubaleka ne balowooza nga ebagazosaya nyo kunyonyola abantu seba abasiru tebajja tusirwaza kubanga bayinza fazaali okukitwala ebato ne bansaasirira eyo nebagamba bambi katutereke ekyo kale ebiwaffe kimanyi era kamera kimanyi memulekadi egitya okwerabira omusajja oyo oba yali omwami oyo labayo bwenyumya emboozi eyo omwami akwaze basaana byogerako naye kale tunyumyamu alinyumiza ggwe nga nze kyaliyo munange omwami oyo nkyogere ntya yayogerako nange ku WhatsApp nga akuba amanda yes nga webweru nangamba Rachel kibiki ntibye then natandika okugenda ngenda mpereza ne famire ye nga bwefaanana bikibiki nze nga simanyi nti nange ayagala kuba siriya kitegeera ndooza waliwo abagala ngeri ayinayo nga nenakola ayina abasajja ebyo munaye mwabyesigaliza naye naffe abakazi kati tutudde nijja tuwaana obwenzi naye tuba tetukyagala nolwensonga ogira oti nga ogattawo noono wagenda mu meeting nga nawe osula mu nigi kati ebyamazima omusajja oyo mukutima yabitabira togolaba tewamujjukira oba wali tosuubira nze nga nze oyo mwami twamala emyezi 4 nga tukyatinda waliwo ekyatuukawo okwo nga alowooza bandikwenze babiki kuba namuyankubira nga ndi mu sho nga nja kukuddira nsooke mmala ate baagala nnyo okubeera online ate ate oba mu time eyo nze nalinzira ne ku stage then naŋŋamba kanasangako message nga ziyomba kati nze saa bintu binkoya bwongo era nze nze simanyi nakumanya manya okusinga mpisa naye atansemberedde tasaa kumanya owesonyiwa mangu kati nesonyiwa mangu kati nentwala emyezi gyange 7
goteri ayogera na munne zinga ne namba nazijjamu omwezi ogumu we tubadde tuwogera mba nkwagaza ati kalatera babwakola surprise mubongo yandisoose na kujja ng'asoose kwetonda sikundeeterera nga kuwa ekitiibwa kyo ekitiibwa kyange okitegeera nga babizaayo ne babitwale nja kwekolera ebyange bisinga nekwe ebyekawundo emmotoka ennungi basajja nga bavuga muna gye nvuga wano nzirabye gyogiddamu sagala kumanya oba oli ono ali kalenti yanyiiga n'aleeta ekyuma nkirabye andize kankubuulire omuntu gwe banaaza ekyogero omuntu alina emikisa gye ebirungi bibaayo eyo nga bikulinze kati ate ninza n'okuba eno gye nnina si yeyo entuufu ngaaliwo entuufu ejja twerinda omwaka ogujja nkyagala nnyo omwaka ogujja kati ndi mukulindani anabarede sigenda kuzaalira nti nno nzaalidde omusajja twewase biki baba basinga obungi kati basaba awe saagala kutuuka awo olaba industry yaffe kiki nabedda nga tuli bubi kyekisooka abayimbi tuli bubi era singa muze yaba asobola natutaataamu newabana batatutadde ennyonnyonyi mu ngeri ya birthday ne buno edda twatoolanga toolayooko nga tetunagenda ate ono lockdown yazzeewo wali ene mabegako ngaemikolo giteba nogenda n'okolayo akakadekitegeera nga tewali gwoyinza nakusaba naye kati n'abantu basevinga time egenze obudde bugenze emyaka 2 okitegeera so ye music tuli bubi nga bwokiwulira naye lwakuba nti okupambana nako kulina okusigalawo ate bino bya naliyo nayimba nze ndowooza nze yasooka n'okusooka bagambye emikisa kubanga ojjukira neyo yasooka okimanyi nti nawe kuli sito waliko naye balunywa ono kiki oba weyanguwa mangu no oba balunywa motoka eno balunywa mujje mu bino ati kati mbuuza lwaki kalisiti era nedda lwakuba nti kati obaako ngaoli muyimbi mulungi nga wakawo ng'oyanguyira n'abantu zisikalubiriza nnyo bantu tokola omuntu ankalubiriza muteeka katebe ebyo bisobola okukola omuyimbi naaba nga bamuyita najja nayimbira ku tv ne bamuwayo kabamuwadde naddayo tebyandibadde bibi ate tebyandibadde birungi omanyi lwaki kubanga kati mufaani yenna yandiyegombye okulaba Rachel Namiro wamulaba buli kaseera ku tv enibyezibajebawo agamba Namiro bamulaba kitegeera okuba ate era wabaawo enjawulo okulaba omuntu physically nokumulaba ku tv nomulaba wali eri kuba kati waliwo ebyenjawulo byeninza okukolera ali nga kitufu dandaba audience naye katikati ogotuddamu mu covid kati nyambadde empale kakikosa embyayo okugamba abatulaba n'abawagizi bo bonna abagala Rachel Namiro ogenda bugenzi ku YouTube yange YouTube channel that is Rachel Namiro Facebook, TikTok Rachel Namiro oba nfuna bulungi then enamba yange esimu ntera okugigaba ayina emirimo obaje mbasoma eriwa eyiyo enyini era nsoma eri pasoma wayikankana gisome tujuli eri 0700 78 94 92 0700 78 94 92 oba ofuna bulungi buli kyewetaaga ne music wange mulungi enajja buli kyewetaaga kijjeemu music about music kati akayimba video yafulumye akayimba video tennaba ngera omanyi down naye ko kafulumye ko kalungi nakaganyanula mugendeyo ku YouTube yange mwongere okukaga video yo wagituwadde eya lyrics manager ali mbikola kagenda giteekayo tuyanza akadoko niwe bali kunyirira entama